Okusinziira kwa lipoota eyafulumizibwa ekitongole ki Uganda AIDS Commission mu 2024, omuwendo gw'abantu abawangalana n'akawuka ka siriimu mu ggwanga guli akakadde kamu mu emitwalo 52 mu 7,238, nga ku guno abakyala bali ebitundu 6 ku buli 100, abaami ebitundu 3 ku buli 100. Okunoonyereza era kwalaga nti buli ssaawa abantu 8 bafuna akawuka ka mukenenya, ng'olunaku olutuukira okuziba ng'abantu abasukka mu 100 balwadde bajjo. Newankubadde ekirwadde kino kigenda kikendeera, engeri gye kikendeeramu eri wansi ddala bw'ogeraageranya n'omuwendo gw'abo abalwala buli lunaku. Mu ngeri y'emu n'ekirwadde kya Nalubiri kikyagenda mu maaso n'okweriisa enkuli mu ggwanga, nga buli mwaka abaana 200 bazaalibwa n'obulwadde buno, so nga abantu ebitundu 15 ku buli 100 balina akatafaali ka Nalubiri mu mibiri gyabwe. Kino kitegeeza nti bannayuganda balina okusomesebwa okw'amaanyi kwe beetaaga okwewala ekirwadde kya Nalubiri olw'obunkenke obuli mu ggwanga nga buleeteddwa endwadde zino. Abavunaanyizibwa ku kulwanyisa mukenenya n'ekirwadde kya Nalubiri basisinkanye abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo mu ggwanga abeegattira mu kibiina ki Interreligious Council okubasomesa ku ndwadde zino n'okubayambako mu kusaasaanya amawulire agazikwatako okusobola okuzirinnya ku nfeete. Okusinziira ku Dr. Peter Wakona okuva mu Uganda AIDS Commission ne Professor Sarah Kiguli, omukugu mu kujjanjaba ekirwadde kya sickle cells mu baana, olw'okubanga bannaddiini basisinkana abantu bangi, balowooza nti singa bakozesa eddoboozi lyabwe ne bali batuusaako, kino kijja kubayamba okuziyiza endwadde. Tubakuŋŋaanyiza, tubabuulire, tubaye information, ate n'okubasaba nti nabo batuyambe batuukirire abantu we bakola ki, we babuulira njiri. Eri nti tulina okukolera wamu bannaddiini n'abantu ffenna okulaba nga obulwadde bwa sickle cell disease tubulwanyisa. Bannaddiini batuukirira abantu bonna, kubanga mu buli kyalo, buli parishi, district mulimu structures z'abannaddiini. Bagamba nti olw'okuba n'amalwaliro mangi mu ggwanga agali ku musingi gw'enzikiriza ez'enjawulo, balowooza nti basobola okukwasizaako eggwanga nga bateekawo ensiisira z'ebyobulamu, si malwaliro mokka wabula ne ku masinzizo gennyini. Kati bwe babudaabuda abantu, bwe babawa information, ne babalagira nti genda wano mukole testing, ne ku kyaki kwennyini. Bano abakulembeze bayinza okukolagana n'eddwaliro ne bayita abantu, abasawo ne bajja ku ddwaliro ne basimbawo tenti, ne babakola ki, ne babekebejja. Ye Apostle Joseph Sserwadda, omu ku bakulu mu kibiina kino, obuzibu bw'endwadde zino okulemera mu bantu abutadde ku bitongole bino byennyini obuteyambisa miwaatwa giriwo, nga balowooza nti bannaddiini balina kukolera bwereere. Tulina ebituuti ebiri occupied on a daily, ebituuti byaffe mu makanisa, mu makereziya, mu mizigiti, tubeera n'okusaba almost daily. Ekyo ekituuti kyabalimu okukozesa, kubanga bo mu kutegeera kwabwe abasumba bamaseeka n'abawalimu bateekwa kukolera bwereere. Agamba nti nga bo bannaddiini balina ensonga ezimu ezeetaaga okumanya okw'amaanyi bo kwe batasobola, nga nabwe kityo abalwanyisa mukenenya ne Nalubiri be balina okubasindikira abakugu okusomesa abantu baabwe. Nze ataasoma ddagala nyimire ku kituuti njogera eby'eddagala ekyo, bo be bateekwa okwevaamu, basasulire abantu babatambuze, babaleete ku bituuti byaffe, tubawe eddakiika 5 ba 10. Ono era talemera kwogera ku mikutu gyabwe egy'enzikiriza nti newankubadde weegiri bano tebagikozesa nga balowooza nti bo ebyabwe birina kuba bya bwereere. Tulina media houses mu buli ddiini, mulimu TV, mulimu ne radio. Bwe tubuuza ebibuuzo nti naye ssente zammwe mwe muziteekawa, batugamba tuziwa radio bweti, TV bweti, nga boogera secular radio, boogera secular TV. TV z'abantu abakola obusuubuzi zo zitwala birango, n'ensonga lwaki bebawa ebirango nazo tuzimanyi. Abalala bagamba nti wadde bannaddiini bavunaanyizibwa kyenkanya okulwanyisa okusaasaana kw'endwadde ez'enjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga byongera okubakwasa ku ttama. Gamba ng'obuseggu obususse nti singa tebulwanyisibwa abantu bangi bakusigala nga balwala. Kubanga waliwo obulagajjavu okubeera nti ebintu ebiseereza abantu okugwa mu nsobi nga ebifaananyi eby'obuseegu wano ewaffe byakyere, tebiriiko mateeka, tebiriiko abyogerako, loogi z'operatinga mu ngeri bwetyo.
newankubadde emirimu egikolebwa abakulu mu nzikiriza ez'enjawulo gyannakyewa ensonga y'okuba n'ensako ebavujjirira okwasako gavumenti mirimu egimu egy'enjawulo ensonga enokoddwayo esaana okulowoozebwako. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.